tambula n'omulembe tokkiriza kubeera mu kifo kiwubaavu anti ng'ebisenge bikalu amakaago oba omulimu gujja byebifo gy'olowooleza ebikuzimba. Teekamu ebifaananyi ebya Zion Arts ebiswiringa emmeeme ne mayindi yo mwattu olowooze bulungi. Olwo nno n'abakukyalidde banyumirwe olw'obulungi bw'ekifo. Weefunira art pieces okuva mu Zion Arts ez'enjawulo. Balina abstract art pieces, textured abstract art pieces, jeweled resin art pieces, 3D wall art pieces, balina n'ebyoleka obutonde, wall clock art pieces, n'ebirala bingi. Basangibwa na Janakumbi opposite Kenji Supermarket oba bakwire ku namba zaabwe z'essimu noti 759 noti 6 noti 8 emu noti oba noti 7 noti 5 7 6 7 39 beba Zion Arts. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Either waliwo katula kya kuteekedde 228 yes kakiribawo mu bbanga eryo mwezi gwa kuna yes either yali akugamba wetegeke tugenda wetegeke tugenda so bana ekirolo kyekyo abakitegedde muzolo tuyambako neffe sofa interpretation tuyina biri so 2018 nofuna 2021 kye twasookeddeko kati era kubuuza ebirooto bino bijja mu intervals ki wankyogere ntya bijja waliwo ekibaddewo bijja olina kye weebuuza mu mutima bijja olina kyolabye oba bigwa bugwi wakati kiri mwasooka kukaayana ndowooza Mukama n'ayagala okucommunicate. Yes, nandaga. Kino simanyi waliwo mulimu. Kino waliwo byetusaba. Naye Mukama n'akireeta. Era n'akulaga abantu beebamu. Nandaga abantu beebamu. Mu kirooto. Kati kye njagala omanya revelations zino ze bakulaga Katonda z'akulaga zijja mu zigwa bugwi wabaawo ekibaddewo wabaawo embeera. Mukama waba kindaga. Wabaawo embeera eba kwayungira ekintu ekyo. Ngekwatako kubanga jjukira kati kiriya kindaga ekyebyobufuzi nti nali mu mulimu ogwo ogw'ebyokulonda nagulimu olaba nti kinkwatako ekyo kati yayagala ndowooza abeprotectinga ja kati sebo itamu vaayo ate no sebo tubadde tulyamu akasente kasente kabaayo ne yandaga nti akola ki vaayo
kati kino eky'ebyokufuna biri era business nagirimu ng'ate tuvuganya n'abantu ab'enjawulo ekyamazima era nga mulimu ab'emitima emibi tebabula okitegedde tebabula so mukama ng'ayegezaako kundaga nti oba nalimu okutya kwonna nti oba siyiteewo yandaga nti ogenda kukola ki kuyitawo naye ate bino byayongerako ebirala akatuggo ke kaleeta otategeera bajja katuyambako okay kati waliwo gundi gye bampeerezaako nempulira ku bubaka bwo basically obukwata ku ddiini ekyo kyo kijja kitya okay kati ati ekyeddiini era nga bw'oŋŋambye nti kyekimala okubaawo buno obubaka bw'ensembeyo okufuna obukwata ku madiini bwajja nali nfunyemu ka alusaazi wano nga kansumbuwa mu lubuto kati obulwadde bwonna bwe bunsumbuwa sigayaliira bulwadde oli mutuufu nziruka mangu mu ddwaliro kati kwolwo bwanjimba nga kasente sirinamu bulungi muki munsawo tekaliimu munsawo naye nga mpezaamu 5 naye wayinamu konze sitaragenda kumuno bukiriniki kangende mu ddwaliro eddene mu hospital wali engo buno olumu bulimba kati nalinamu 5 gyange manyi nti banasobola okunkeberako endala nzibampaamu eddagala kati nga nva wano nga ngenda mu ddwaliro awo St. Francis Hospital natuuka eyo nga basooka bansaba akakaaga awo kakakyako ka consultation neno basaba ka consultation kati nga mbasimbe nalina kawamu nga mbasimbe ekyetaano kyange nga bajjako akakaaga bakuddize enanya balansi teyajja mangu teyajja mangu bakuwa balansi basooka kumumpa nga baŋŋamba wenva ew'omusawo nga nsindika ku examination nga baŋŋenda nga banjjako akasaayi nga banzijjako n'ebirala nga bankebera balawo kagundi ka H. pylori akaleeta alusaazi nkalina ne baŋŋamba buli komwayina azaalibwa n'akantu naye ndowooza kabaako obungi bwendya yaffe yekakyusa ne kabeera nga tukafuula ka mutawaana kati nga eyo ndowooza nayo nga balyayo oba gumu 1,000 saidi eyo balyayo gumu 1,000 ndowooza ku bya laabu sente zange gyeziri eri batemako kati nga baŋŋamba treatment erina kumalira 14,000 kati nga ŋŋamba naze n'etaano nga manyi nti malako ate tegikyawera kati ate mukasanvu cwe kati treatment nga baŋŋamba emalawo 14 konze nkoze ntya kati nno nga binsobera sina mangu awo ngenda kujja kasente njagala ate treatment kikole ki kiveewo kifune kubanga mpusewulira bulungi mba nkyatakula omutwe bwe nti nina muganda wange ali California eyo amita Woji nga nkubira essimu ku WhatsApp ng'alina byaŋŋamba konze no munnange oŋŋamba by'oŋŋamba naye ndi mu ddwaliro wano okukonjeza siri bulungi nti ate kyekibadde nazze wano kwekebezaamu naye banzudde nti ka alusaazi kandi wagguluko era bankubye wano biru ya 14 naye sizirinaamu ngenza okwekebera nti nyinza okubanga sente zensigazaayo ziri mitwalo nga 3 n'obugwamu tonotono mu 3,000 simalaako koye tukoze tutya kati kaŋŋamba nti genda ewa mama gundi nga nsindika ewa mukyala we genda ewa mama gundi akufunira emitwalo emeka 5 ekyamazima nga newemba nfunye egy'etaano era mba kyakunukidde mba emitwalo nga 8 bamutwalo 8 kyakunukidde konze nkoze ntya nga ŋŋendayo nga njifuna egy'etaano nga gimbaamu toyagalayo 5 endala kati mba kyatambula nina mukwano gwange awo bamuyita Siraaje asuubula mbaawo atambula nga mugwako nga alina naye byambuuzaawo kozi no mbuuza nene nzirayo mu ddwaliro eri bankebedde naye sente siri bulungi sente meka yampa emitwalo gyali ongendamu kwenjukira ku 5 namuddisaako 2,000
kwetano bisaye we mpaka 5 nenga sinawo kyenjaawo nenga nzikuleetera nenumba eddwaliro nimbakolako nibampa omututuli gw'eddagala we batyo nibampa omututuli gw'eddagala nendeeta nentaliko kola ki okumira ddala lyokunywa kwanimu ne sirapu ng'eddagala ya wiiki ezo 2 kati ekiro ekyo kyennyini obubaka we bwajjira obukwata ku madiini ng'oli mulwadde nga ne mulwadde naye obubaka bujja butya nti mba neebase ndi mu kirooto naye mu kirooto nga ndaga nti ndi mu kwemulugunya eri Mukama nga ndi mu kwemulugunya nga ŋŋamba nti ne Mukama nentuuka n'okulwala nga sina na sente zinzijanjaba kijja kitya nga sina na sente zinzijanjaba nemba nga ndi mu mbeera ey'okusoberwa ko Mukama naita message nejja nga mpulira baŋŋamba mu bigambo naye nga ŋŋamba sikola ki simulaba naŋŋamba did you plan that rescue yourself bakugamba mu luzungu nakutegera nnyo oluzungu message zijja mu luzungu ezimu naddala ezive wa Mukama directly akubuuza ndi mu kwemulugunya muli mu mutima gwange naye Mukama nendwala nemba nga sina na sente ezisobola kunzijanjaba mu kifo ky'okwebaza nti wazifunyire akugamba atya yaŋŋamba did you plan that rescue yourself ninze answer yo konze no konze no rescue la kugamba eri rescue eyakubye essimu mu kaseera kennyini nakitegera butegeezi nti rescue gyayogerako oli nankubye essimu mu kaseera kennyini nga weetaaga ow'essente naye mba nga ntambula nensanga mukwano gwange ayinamu teyanzuza namugamba nti ngenda mu ddwaliro nva mu ddwaliro naye bankebedde akasente kabula teyadda mu kino na kino yakwata bukwasi sente n'akola ki kuba namugamba nti mbuuzayo nusu nga ena kanaana nampa 5 nogamba nti leeta 2 zange koze sizirinamu wano nazo tewaziwaayo nazireeta madda nga nva mu ddwaliro namuzimuwa madda nga nva mu ddwaliro 2 badde mmanyi omusajja naye 2 zange nazimuwa kakati bifo ky'okwebaza rescue eyo nga tewaddamu kwemulugunya kijja kitya Mukama nga nze zonna mbadde sirina ssente kwesasulira era bwe nziramu waŋŋamba nti no did you plan that rescue yourself konze no naŋŋamba just know I'm always there for you ekyo ne kinzizaamu amaanyi mangi nnyo yaŋŋamba just know I'm always there for you nensiramu amaanyi mangi nnyo kakati ne tugenda mu kunyumya emboozi ne Mukama direct olero ovuddeyo akubyemu 0 ankubyemu 0 kakati natandika okumbikkulira ebintu ebyenjawulo awe twagala ebintu ebyenjawulo nga biku madiini bwetuva mu ebyo bitwalimu ebyo kwayisiŋŋanya naŋŋamba nti kakati njagala nkulaga ebintu bino obitegeere nandeetera abakulembeze ba Church of Uganda abasumba abakulu kati waliwo ekimbuza engeri etuuse ku madiini waliwo ekimbuzaabuza be bayita bafaatha be baliwa abo ba Catholic Church yes abakulemberwa Pope kati ate mu Protestant gundi church bo bayita baani tulinayo ba reverends be bali ku mutendera gwa bafaatha no yes netubayo ne ba kidikoni netubayo ne ba bishops waliyo ebifaanaga ne bonna bambala koola n'amaganduula esebo bonna bambala amaganduula era amaganduula ago Mukama yagoogerako ebigambo tugenda kujja nti njagala kusooka kubimanya so that n'oyo alaba ategeere esebo so bambala emidaali
bambala emidaali egyo girinamu enjawulo oba gyonna gyegimu kakati mu ba Church of Uganda ndowooza okutandikira ku mutendera gw'aba archdeacon oba basaba Lincoln be bambala emidaali egyo ne ba bishop bano ba reverend tebagyambala so nga te ba father bo bagyambala okudda waggulu waliwo benda abambala ebidaali ebinene kati ate n'abananka ye ba choice simanyi nnyo bulombolombo bukiriko naye kyemmanyi nti nno bambala emidaali n'aba orthodox kirabika nabo bambala emidaali so kitegeeza bingi bye bafaanaganya baani abatawasa bafaatha babakatuliki be batawasa bonna babakatuliki ng'ogyeko abasomesa ku mutendero gwa kyaki esookerwako naye abaddako bonna bafaatha kudda waggulu bonna tebawasa ne basisita tebafumbirwa eri balina basisita mu bakristaayo eno mu Church of Uganda tebaliiyo abo tebaliiyo okay kati nze ntegedde bulungi kaseno yale yategedde tusimbule kale ate ekyonkisa omulungi mukama yankubira tooki naye nga bonna mbamanyi enkola zaabwe zonna ozimanyi kwa gy'oli kuba Church zonna nzikoze eki nzibaddemukko nzigenzeemukko either nga mpita mu kusoma tusomedde mu masomero byonna yakuba tooki nga byonna bikola ki bitegeera bulungi kati eno mu bakatholiki gye basoma omugigi yonna basoma omugigi mu Church of Uganda neno ne mu bakatoliki yonna waliyo omugigi yonna bonna basoma omugigi era basoma byebimu oba bikyukamu okusinziira ku ddiini byetambulirako tugende mu maaso kakati mukama we yali ankubira tooki mu ddiini yanga njankulaga ebintu bino obitegeere oluvannyuma nkulaga ekyokukola yasookera mu ddiini yennyini gyenkola ki gy'olimu gyendimu eya Church of Uganda nandaga abakulu abasumba abakulu n'amagandula gaabwe nga balina we bali naŋŋamba nti abo bonna obalaba nti baava ku mulimu gwe balina okukola ogw'okuweereza Katonda ne badda mu nkola zonna ez'ekifalisaayo ez'okwegulumiza eri abantu ebyakatonda bebikola ki babivaako naye nga bwe wayogera ebigambo ebyo ng'ebigambo ebyo bwabyogera message eyo wenjifuna mu matu gange neefumintiriza ku kyemmanyi olwedde ekyendaba kikola ki kyendaba ekigenda mu maaso mu kyaki nanga nti baava mu kuweereza Katonda wabula beenoonyeza byabwe bo ng'abaki ng'abantu enkola ez'ekifalisaayo kati nendowooza kuba abafalisaayo saabamanya nnyo bwe bakola ki bwe baali naye we mbasomako ndaba nti baali bamanyi nti bamanyi nnyo okusinga abantu abalala bonna nga be baagala otegeerera buli omu nga bamanyi nti bamanyi nnyo okusinga abantu abalala bonna mukama wandaga ekyo ne neefumintiriza nendaba nga babishopu bazze okukyalira amakanisa nti bwe bajja okukyalira amakanisa ate bano bwe bakyalidde n'okubeera nga tebalina beemalako buli kamu bawa abakulu bagende nga bakoze eki nga bakkuse nga basanyuse ndina omukazi omunaku atalina bwali awalizibwa atemeyo ettooke lye ku lujja ayireetere bishop agende nalyo bishop azze nga yeevuga agende ono asigala takola ki talina mukama ebyo bimukolera ddala bubi era baŋŋamba nti abakulu we badda banaakyala mu kitundu okwejaga kuba kungi ebintu ebyo mukama yandaga nti bibi nnyo abakulu abo bebakola ki bye bakola enkola ezo zaadibizibwa za kifalisaayo abo n'abandaga bulungi nnyo naŋŋamba nti baava ku Katonda era n'obwa Katonda tebuli mu bo ne mmanya nti n'antwala mu bakatuliki abafaatha n'abakulembeze b'ekyaki eyo ey'abakatuliki
bye basinza byonna si bya Bwakatonda. Byaki? Bali ku buwangwa n'obulombolombo bw'ensi eyitibwa Looma. Nti Looma yalina obuwangwa bwayo obwatambulirwangako ensi eyo kwe yatambulira bonna baabusitula ne babwambaza Katonda ne bagifuula eddiini. So obulombolombo bwa Roma, obulombolombo bwonna ng'obw'okusinza ebifaananyi ebirowoozebwa nti nno ye Yesu, ono ye Mariya, ono ye Yozefu, ono yaani, ebyo byonna byava mu bulombolombo bwa Roma kuba yenkola yaabwe gye bakola ki? Gye basinzangamu bakatonda baabwe. Tebali ku mulamwa wadde n'ogu ogwa Katonda. Gye bakola si bituufu. Mukama yandaga nti gye bakola si biki? Si bituufu. Bali ku buwangwa bwa Roma bwe bafuula ki? Enzikiriza. Konze okay. Awe yanzija ku abo n'antwala mu ba Seventh Day. Buli wamu agenda akulaga. Aba Seventh Day nanga nti abo bagoberera mateeka so si Katonda byayagala. Njira nandaga nti amateeka tegalokola mwana wa muntu. Bali ku mateeka ga Musa ge yaleeta ge batambulirako na guno gujwa. Naye amateeka tegalokola mwana wa muntu. Wabula okwagala n'okukola ebyo Katonda byakola ki? Byayagala. Kakitegeeza nti bo bagoberera ki? Mateeka. Kamu ku kamu. Tokola kino. Naye ng'ekyo tekibatuusa bwa Katonda. Bibagoberera biri mu Bayibuli. Tekibatuusa bwa Katonda munnange, amateeka tegalokola mwana wa muntu nze we bakindaga. Tegalokola mwana wa okugoberera amateeka tekyalokola mwana wa muntu. Okay. Kitegeeza nti balina okukola ekisingako awo. Ekisukka ku mateeka. Okwagala Katonda n'okwagala muntu munno. Oyinza okukwata amateeka naye ng'ebyo ebiri tobikola ki? Tobirina. Love your neighbor. Yes. Amateeka agabiri Mukama waffe ge yafunza ge gasinga obukulu mu byonna. Nze nasomera mu ssomero ly'aba Seventh Day. Naye aba Seventh Day bagoberera amateeka. Bakwata amateeka. Sabbathi weetuuka. Yes. Tewaba kirala kyonna. Okitegedde? Tewaba kirala kyonna. N'obagamba naye kaakati wemba nnyinawo emirimu gyange gye njagala okukola nkutule bizinensi. Tolina kyolina kukola. You are respecting Sabbath. Yes. So agamateeka gonna tokola kino oba n'embaga tebambala mpeta biki byonna ebyo osobola gakola gonna n'otatuuka mu so bali kugammusa naye bamanyi era Musa yagajja eri Katonda, yagajja ku Katonda naye kati yageeyiiza Katonda akulaga nti ayina omutendera gwe yasitula ate gwayagala tukole ki? Tutambulireko. Osobola okukwata amateeka ago gonna naye nga Katonda tomukoze eki? Tomutegedde. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet.
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Era bwe bakwata amateeka ago olowooza lwaki ate Mukama yalisindisa omwana we ajje alokole ensi eno ng'ate amateeka gali gaaliwo? Awo nkutegedde. Awo bonzigyeko engalo. Njaga nkugyeko engalo. Okay. So ekisooka baakulaga ku Church of Uganda nti okusinza ku bye walaba ne bye baakugamba nti bo beegulumiza enkola yonna ey'ekifalisaayo baagikomyawo. Ko kwegulumiza kati ng'egy'oli gwe mu Church of Uganda ko otuulamu gyekuli butereevu. Sebo ne bwe baba batudde bo batuula bokka eri era waliwo n'olugo omuntu wa bulijjo bamufuna mpola mutuule takkirizibwa kutuulayo naye nga jjukira nti Mukama waffe yafiira ku musaalaba awatukuvu ejjigi lyasalwawo lyayulika tewakyaliwo kiremya muntu kutuuka eri Katonda butereevu. Bano bakyataddewo olugo tolusala era y'ensonga lwaki baga nti kiri ekifo kituulwamu bano bokka. Kaabe mubuulizi wa church tatuulayo okujjako Reverend n'abasigadde okugenda waggulu. Kitegeeza nti bo bakyakuumiddewo embeera eyo. Kwegulumiza Katonda kwakugamba nti sikwagala weebale nnyo. Then ne bakulaga Catholic Church. Yes. Yo ne bakugamba nti erinnyo mu kusinza naye ng'egoberera buwangwa bwa Roman Empire bwa Roma. Era baabwambaza obwa Katonda nti Abaroma ensinza yaabwe baagirimbika mu Katonda esigale ng'esinzibwa naye nga Katonda si yasinzibwa. Katonda waffe si yasinzibwa. Bali mubiri birala. Kyova olaba nti era enzikiriza eyo ebintu bingi abagoberezi baayo tebabimanyi ebiriyo. Babikuuma nga byakyama. Bimanyibwa abo abeetaaga obbimanya ate bamala kugenda ne basoma ebbanga ddene. Naye nayo ne baba bakuutira obutayogera bintu ebyo. Tosala bigambo Saamu. Babakuutira wa? Ne babakuutira obutayogera bintu ebyo olw'ensonga nti byakyama. Bwe banaabimanya abantu bano ne babimanya bajja kufuna okwesalirawo babiveeko. Ebiri mu Catholic Church. Eri mu Catholic Church. Nammwe mwinayo ebyama mu Church of Uganda? Bwe bibanga gyebiri ebyo nga sinnabimanya naye ebisinga mbimanyi. Okay. Ekyokubiri kamera kyeyandaga Church of Uganda nti enkola eno ey'okubeera nti nno eyo ejjigi bakyagitaddewo nti basosola ne mu bantu abakkiriza nga bayita mu mbeera eno ey'okugamba nti nno ey'okussa ekimu okutukuvu okusembera. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali agabula ekyeggulo kwe yagamba nti tukikolenga olw'okumujjukira ku bayigirizwa be talina gwe yabuuza oba mufumbo oba si mufumbo oba mugatte oba ki nti ye tajja mukola ki mugaati na viinyo. Naye bano baateekawo enkola eyaabwe nti bano abagwa mu ttuluba lino bokka be bateekeddwa okutuuka ku mmeeza entukuvu. Kitegeeza okufuna omukisa okunywa ku viinyo
n'akagaati Yesu olina kubaako qualifications webale nnyo kugamba abantu ba Katonda babateekamu embeera nti bano batuukirivu bano si ne woobeera ng'omukama omwagala otya bo bali bamaze okugamba nti affe bano betutwalanga tonatuuka mu butuukirivu kati bo batusalira webito webiri bwe kiri anti sibimanyi abuuza abaliyo ojja kubuuza abaliyo kakwaka nze nkubuulira sigendangayo gyendi nze nkubuulira kababe mu bakatuliki eriyo omuntu ateekeddwa okutuuka ku mmeeza n'atateekeddwa mukama waffe ekyo takyegalira ddala ffena tuli babe mukama anyiigira nnyo omuntu asosola mu bantu be bannange kakati ekibuzo kyange ne kijja ngetunagenda ku kansooka ennemera awo kubanga we tuli awo gy'oli by'omanye ennyo oba obaddeyo ebbanga ne mu bukulembeze obumu gy'oli okyakolayo ki kakati mukama alina bye yantuma okukola byenja okukubuulira nga tunatera okumaliriza nkyakolayo ki na mission gye nina otuukiriza gye yakulaga na mission gye nina otuukiriza so kati oliyo sina bata buti ntyo nina obbalaga ekituufu bakikkirize oba bakigaane naye nga nteekeddwa obbalaga ki kati oli wakubuuzo kuba nakubuuzizza mu ntandikwa kati wadde gy'oli oli mu ki okkiririza mu ki because at the end of the day wentegeera amazima kino kati eno gye ndi maybe wakyamu nina kuba wano kitegeeza mu mutima gwange nawe kimu nja kukyuka naye wabawo mission gye nyina omumaliriza ngeraba mukama antumyeyo nja kusigalayo naye nga byenzikiririzaamu tubikyuseemu awo tugenda kutuuka kati nakubuuziza oli mu ki nze ndi mukkiriza ndi mulokole akkiriza mu Yesu Kristo mulokole naye nalokokera eri gye nalokoka nti kuwulira gye nayatulira naye tetunaba kugenda ku balokole kuba naye alina bye yakola ki no problem yandaga no problem naye nze nkyali wano nti bakulaze nti oyo Dyson w'omunywatta yes ate gwe n'osigala ng'omunywa anti nkugambye nti mukama weewo kye sinaba kutuukako kye njagala okukola ki nziruse odduse kati ovuze speed nkutuddemu speed njagala tusale ku speed tuddeyo wali awo ngenda kutuukawo kubanga yandaga nti nteekeddwa okukuŋŋaanya abantu abo bonna mbalage kye nalaba tuddeyo nansonyiwa okudduka tuddeyo wali twakomye ku ba Seventh Day Seventh Day obalabye kwagga amateeka bagakwatira ddala yes era bo Bible kyekyokulwanyisa kyabwe nti kasita oyogerako ekiri kontre nga gatubikkule kasoleetamu eby'omwoyo mbw ate kati wano baali bategeeza bati ate kati mwoyo wano yali agamba lega nedda ssebo kyawandiikibwawa era bo eby'omwoyo tebabigenda nnyo bali ku teeka ekitabo kye tugoberera Bible egamba ki so ekyo kyoyogedde kyo kituufu kuba nkirabyeko nze ng'omuntu nga we nkugenze nasomera mu ssomero ly'aba Seventh Day naye nga yo amateeka gaayo go tegateesebwako ani omulaba byakulaga oba kikira oba baawo ekirala kyeyakulaga ku ba Seventh Day kyali ki mukama yandaga ekyo kyakugoberera amateeka gakwata butiribiri naye ng'ate tebakola bibatuusa mu bulokozi era ogambye amateeka tegakutuusa mu bulokozi oyinza okuba ogagoberera sabbaati ogiwuli naye ng'olina omutima omubi kitegedde tugende mu maaso yakolaga baani abalala abalokole aba Pentecostal churches abo mukama yandaga nti ate bo munyiivu nnyo gye bali abasinga obungi baava ku Katonda ne beenonyeza ebyabwe ne baddira n'amaanyi ag'ekizikiza
ne bagaleeta mu kusinza mu kwagala okwegaggawaza. Abapentekooti atakitegedde beffe be tuyita abalokoli abasinga obungi tiyagamba nti bonna boga abasinga obungi baava ku mulamwa gw'okusinza Katonda ne badda mu kwenoonyeza ebyabwe, naye tebaakoma ku ekyo ne bagenda ne bafuna n'amaanyi ag'ekizikiza ne bagagatta ne bagaleeta mu bantu balimbe nti nno Katonda yakola ebyo bye bakola, naye ng'ate sitaani gwe bakola ki gwe bakozesa. Era Katonda alaga nti munyiivu nnyo eri abantu abo, naye babuzizza nnyo abantu. Era ku bo Mukama wasinzira okuŋŋamba nti nno toddayo kukkiriza mu nkola zonna za ddiini. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.